yali kitange eyasooka okumpa omusokoto gwa sigala mu biseera eby'emabega eyo mu Birhan nteebereza okuba nalina emyaka 14 ku 15. Bino byali bigambo ebya Nantameggwa Fidel Castro Ruz omugenzi. Weebale kwekumira ku mikutu Royal FM ne MRL TV mu program Tambula n'okumanya nange omuweereza wo Benedicto Sekandi omusonsozi. Fidel Castro yazaalibwanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 1926 n'afa nga 25 omwezi ogw'e11 2016. Yazaalibwa omusajja yali veteran w'olutalo lw'Abaspaana n'Abamerika Angel Castro Y. Agiz era nga mu Cuba yali musenze ng'ava mu Galicia esangibwa mu mambuka g'ebugwanjuba bwa Buspaana. Fidel Castro yasooka kutendekebwa ba Jesuit bano abamanyiddwa ku byenjigiriza ey'ekikatuliki wadde nga teyasomanga bulungi yeenyigira nnyo mu byemizannyo era ng'abikolera ddala bulungi. Naye mu mwaka gwa 1945 Castro yatandika okusoma amateeka mu ssettendekero lya Havana eyo gye yeegattira ku gubinja ogutulugunyi oba ogwerabanga ogw'amaanyi mu kitundu nga bw'olaba abakifeesi mu Uganda. Olw'okuba nti Fidel Castro yali muvubuka yali ayagala ennyo okwetaba mu bwegugungo naye nga 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1953 yakulembera Abacuba okukozesa amaanyi g'emmundu mu lwegugungo olwayitibwa July Movement ng'ekigendererwa kyali kyakuggyako mufugisa maanyi Pulezidenti Fulgencio Batista. Gwe nno bw'owulira Abacuba njagala ojjukire nti beebo be wawulirako omukulembeze w'eggwanga ng'ayagala kuleeta wano bakole ng'abasawo. Abasawo oba ojjukira ekiseera bye beegugungira mu mwaka gwa 2008 ne 2017 nga gugwako. Kyova olaba nti bakozesa nnyo ekigambo tugenda kukuba kicuba. Babanga abategeeza nti tugenda kukuba kiraka ku mulimu. Obuyeekera bwa Fidel Castro bwatwalira ddala emyaka 5 bweddu era nga 31 omwezi ogwa Ntenvu oba Desemba mu Lunyanyembe 1958 Batista Fulgencio baamumaamula mu ntebe. Entabu yava ku Batista okuwamba obukulembeze mu kalulu ka 1952 omwezi ogwokusatu ekyaviirako President Carlos Piero Socaras okuddukira Mexico wano Fidel Castro ne banne we baatandikira okulaga obutali bumativu bwabwe era baalumba Mankada Barracks. Ebyo byonna byaliwo naye katutunuulire obulamu bwa Fidel Castro Ruz okuva mu 2006 okutuuka okufa mu 2016. Fidel Castro agenda ku kiso mu 2006 nga 31 omwezi ogw'omusanvu oluvannyuma lw'okufuna okukulukuta kw'omusaayi mu lubuto. Ku kiso ekyo yamalayo kumpi omwaka mulamba era Raul Castro muganda wa Fidel Castro yalangirira obubaka buno. Raul Castro yaliko omukulembeze w'eggwanga nga Fidel Castro agenze ku biso. Ono yasooka kukwasibwa bukulembeze buno Fidel kuba ye yali omumyuka we ku bwa president. Naye National Assembly emulonda mu butongole mu 2008 omwezi ogwokubiri. Mu Julayi wa 2010 Castro yayogerako eri eggwanga ku TV ya Mesa Redona nga kwolwo yayogera ku butakkaanya bwa Iran ne North Korea. Bano bw'oba omanyi Iran emaze ebbanga ng'ekola ku by'omukka gw'obutwa wamu ne North Korea nga nayo yeeraga eryanyi olw'omukulembeze omuto yaliyo toyinza butajjukira bukuubagano obwo. Naye Fidel Castro olwava ku biso yasooka kwogera ku bukuubagano obwo n'abagamba ababiri be banaalwana ku bombi tekuli agenda kufunamu ekigendera ky'olutalo nga tekiri mu makulu. Wakati mu kiseera kya 2010 mpaka 2016 yasisinkana era n'akyalirwa bakulembeze n'abakungu bangi nga mu bano mwe mwali Papa Benedicto we-16 omu ku baavangayo ne boogera lwatu nti tebakkaanya na nfuga ya Fidel Castro. Era ono nga yamukyalira mu Maachi wa 2012 ng'era obugenyi buno mu Cuba yabumalako ennaku 3. Yakyalirwako President wa Iran Hassan Rouhani mu Sebutemba wa 2016 era omwezi ogwo bwe gwali gusemberedde okuggwako yakyalirwa ne Prime Minister wa Japan Shinzo Abe era nga omu ku baasembayo okukyalira Castro ye mukulembeze wa Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ebiseera ebyo. TV y'eggwanga enkulu ye yalangirira okufa kwa Nantameggwa nga 25 Novemba 2016 naye waliwo Katonda bye yeesigaliza okufa kwa Nantameggwa.
Ebirangiriro bino nno byakakasibwa omukulembeze w'eggwanga era nga ye muganda we Raul Castro ng'agamba nti the commander-in-chief of the Cuban Revolution died at 29 minutes past 10 this evening. Mwekyo yali ategeeza nti omudduumizi w'oku ntikko ow'olutalo olw'obuwanguzi olwa Cuba yali afudde ku ssaawa 4:29 ez'olweggulo lwa leero. Okufa kwa Castro kwajja oluvannyuma lw'okufa kwa mukulu we Ramon emyezi 9 emabega nga yafiira ku myaka 91 mu mwezi ogwokubiri 2016. Olugendo lw'okuzika Fidel Castro baatindiga kilomita 9 nga ze mayiro 560 era nga bagoberera ekkubo Castro mwe yayitanga Cuba efuna eddembe lyayo okuva ku nfuga embi eya President Fulgencio Batista. Omulambo baagujja mu Havana ne bagutwala mu Santiago de Cuba era oluvannyuma lw'ennaku 9 ez'okukungubaga evvu lya Fidel Castro baaliziika mu limbo ya Santa Ifigenia mu Santiago de Cuba. Eyo nno y'emu ku mboozi gye tukuleetedde Fidel Alejandro Castro Ruz era nga y'omu ku bakulembeze abaafugirira ddala emyaka emingi ku nsi eno kwe tutudde. Weebale kwekumira ku mikutu Royal FM ne MRL TV ebyokya mu birinde enkyaleeta mu program Tambula n'okumanya nange omuweereza waayo Benedicto Sekandi omusonsozi. Mutulinde oludako.